media yafetu kusensonga. Mama John wenkanya bananga basitidde omwana wange kyokka babe bali kunsiba ina banange tujja genda mu kkooti olwedde omusango naguwaayo omusango waguwaayo kati byagenza mu mateeka essebo naye ate olumula ne mu kkooti tubeerayo kamera zibaayo anti mujja kubeerayo nze siina buzibu mujja kubeerayo mulinde bujja kubeerayo kati nga musango guno wawabye maama ssebo tukomaawo mujja biraba. Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezeefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Tukubuuzaako gwe ali ku SB4 Media tugusa ensonga ne tukwebaza okubeera ng'otwekuumiddeko ne tukwebaza okubeera ng'ate owaayo obudde bwo wamu ne ssente zonna ogula data abali mu nsi z'ebweru namwe tubabuuzaako okubeera ng'ate mwasalawo mugaa nti katubabe SB4 katugoberere SB4 restore zaakola oba olw'emboozi zaakola. Tukyali ku mboozi ya Julius Santos omuyimbi yattiddwa nga buli omu olukongoolo balutadde ku Mama Joan. Twabaleetedde sayidi ya maama azaala Julius Santos kyala ng'akaaba anoonya bwenkanya bingi bye yayogedde n'abatuuze ababaddeawo bingi bye baayogedde naye nga buli omu atya Mama Joan. Ne tusuubiza nti nno tujja funa obudde mu kaseera akatuufu tugezeko okunoonya ku Mama Joan ono. Bye bigere bino ye programu eno okulaba nga tunoonya Mama Joan ono. Mama Joan ye ensonga zino ezitambula azoogerako ki ye ku lwaki buli muntu oba buli eyali mu kufu okwo mu kuziika olukongola otadde ku Mama Joan. Mama Joan ono yaani? Mu byafaayo mu bimpimpi Mama Joan mujja w'ono maama gw'olabye maama ono azaala Santos naye ng'ate tebali babiri bokka waliwo ne Aunty Chips. Aunty Chips tugezezzaako okubeera nga tumufuna naye Aunty Chips atya Aunty Chips atya naye atya Mama Joan. Off camera byatugambyeko byabadde bingi naga nti omukyala we byamutuusizzaako bye bingi which means Mama Joan si mwangu naye ekyebuuzibwa nti si mwangu mbu mulogo nnyo atta era nga kigambye mbu yatta n'omwami waabwe. Bino byonna bisobola okwogerwa naye nga tetumuwadde chance ye Mama Joan kweyogerako. Ye yatta Santos, ye yatta bba waabwe mba yasobola namusuula ddalu mba ne Santos oyo yamusuulako eddalu mukugwako eddalu kw'omwami waabwe nate nkukulya kasasiro. Omusajja yali w'amaanyi nnyo nga buloka mu Nansana omwo nga buloka Kyebando n'agwa eddalu nate nkukulya kasasiro mbwe era yafa nga mulalu.
nga kigambibwa nti Maama John ono ye yamusuula ki eddalu bw'atyo n'afa omwami waabwe naye mu kubanga afa yaleka eddaame ng'agamba nti Santos yagenda omusikira era ebyobugagga Santos yagenda okuba nga yabitwala mbwe ekyanyiiza ani ekyanyiiza Maama John n'atandika okugatta Santos bwe tugamba okugatta n'atandika okumuloga era nti Santos yagwako eddalu naye era nga taata we n'agwako eddalu n'atandika nga ng'omuntu ng'agudde eddalu bamugoba bugobi kyomukisa omulungi bw'anaabeera ng'atereera bw'akute mu kaseera ako kubeera ng'atereera ddogoba nga ligaanye ne bamupangira abatemu mbu bamukuba era maama mu bigambo bye ng'ayogera akaaba ng'agamba nti gwe wagobanga taata naye gwe tubadde n'omwakugobyeko nakyategeeza nti taata yali mulalu nga Santos ono yamugoba ku kkubo ti taata jangu naye ye tewali amugobyeko ti bwatule n'afa so mu kumala okutta taata mu bigambo by'abakazi bajja okuba nga taata bamaze okumutta alese eddaame nti Santos ye musika ne Santos nattibwa mbu nattibwa ekyebuuzibwa bino ebyogerwa ku Maama John bituufu oba asobola obidifendinga ye programu eno tugezeko tumunoonye ku lukomo lw'essimu atuwa appointment tugasimbagane oba oliawo wabanga asobodde tunako mu kamera zaffe tumunoonyeko tumuggyako interview bannaffe abakato Accra be batuteekamu akasente basangibwawo Nateete bazimba bakuba plans basereka bakola plumbing bakola digester septic tanks boreholes byonna byonna babikola babeesa Kato Accra Construction Services Limited nga basangibwawo Nateete tugezeko okubira omukyalo ono tulabe kiki kyagenda ye okubeera nga ate atugamba ku nsonga zino ezitambula kyamanyi zino ensonga naye azimanyiiko era nga tetuli mistaken n'omuntu weligona okukwira simu bagituwadde tugezeko okubira ku Maama John. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Tumukubireko tulabe. Wangi? Wasuze otya nnyabo? Wangi? Wasuze otya eyo nnyabo? Bulungi ssebo. Wasuze otya? Wasuze bulungi nnyabo. Obulamu bulungi? Ani ambuuza? Kakati nze bampita SB4. Wangi? Bampita SB4. Linda kukatwa. Ndi ku boda kati. Kale kakwenda dakika ngammeka? Wangi? Kuwenda dakika ngammeka? Nga abiri oba asatu. Kale maama kankulindemu. Naye badde boda sobolidde. Anyway, agambye ali ku boda tumulindemuko dakika nga abiri oba asatu tujja galinda tetulina kyakukola naye nga tusabe Mukama atuwe obudde twogereko kuko naye oba oliawo atuwe ne chance tugendeyo tumuggyeko interview tuwire ku side ye amanyi fenga SB4 Media tugusa ensonga tetutulira side yemu twaba twagala okugoberera side zonna obanga otuwadde chance no tuwira ku side yo tuba tugenda kuwa obudde ne platform nawe weewozeeko. Oyo no Maama John gwe tunoonya agambibwa okubeera nga
ye yatta Julius Santos. Mama mwamulabye amaziga gakaba ge mangi andi buli muntu yemulugunya ku mukyalo oyo. Ffe katumwengange tulabe oba asobola okubako ne kyayogera naye wasoboledde okukwata essimu eno, which means wabanga ayinza oba tatutegedde nti yeffe naye wasoboledde okukwata essimu, which means essimu ye kweri era woba mukubira akwata. Though agambye ali ku booda tumuyiddemu agaye eddakiika nga 2 oba 3 then tuddemu tumukubire. Tujja mukubira tumusabe appointment oba oliawo tugerere ku ssimu tulabe biki byagenda okuba nga atunnyonnyola ku nsonga zino. Kyemmanyi ensonga zino naye azimanyiiko era kubanga biri ku mawulire, biri mu TikTok, biri buli wamu, which means naye ensonga zino azimanyiiko. Tesinga basazeeko kubanga asobola okuzoogerako ko tujja kuba nga tukyaniriza. Nze muzukulu wa Kabajja tumuwe time then tuddemu tumukubire. Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba, bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba eremera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Natete opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 2 oba noti 705 875 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Tukyalinda omukyalo yatusubiza tumwemu eddakiika 3 kansubire nti kati essaawa zino yavudde ku booda. Kansumenti yavudde ku booda tuddemu tumukubireko ko tulabe ku nsonga zino ezimwogerwako obeya anaasobola okubeera nga aliredde okubeera nga azoogerako ye nga ye. Nyongera okujjukiza nti nno tuli mukubira Mama Joan. Mama Joan ono ayogerwako. Halo? Ovuddeko ku booda? Wangi? Nti ku booda ogivuddeko nze yakubiddeko nonga nti nkwemu eddakiika 3. Gye waleko nnyabo. Kale sebo. Oyogerako ne SB4. Sebo. Mbadde nsaba kusisinkana nze ndi munnamawulire. Onnamawulire atunira side zonna. Nina story zenzize nkola mu konfa ya Santos Julius. Nga abantu bonna benzijjako interview nakajja ku bantu balinga nga 2 nga olukongola balutaddemu ggwe nenga nti nja kunoonyako naye mpereko ku side yo. Kakati Yennyabo nze nnyina looya wange mbadde nsaba tusisinkane nga ne looya waki nga waali mbannyonnyole. tewali buzibu n'oŋŋamba kati. Kakati nsobola omukubira. Osobola omukubira. Bw'anaaba aŋŋambye nti asobola okunsisinkana, asobola okujja nga naawe ojja. Kale nnyabo kati ninde essimu yo? Kati ninde essimu? Era bw'aba ekyaŋŋamba kyonna ngenda kikuddamu. Kale nnyabo. Kale se. Okay nnyabo neyanza nnyo. Kale se. Okay. Yatugambye eddakiika 3 tumulindamu avudde ku booda. Byo byatugambye atugambye alina looya we. Looya we kasooka amukubireko. Looya we watukkiriza okumusisinkana nga tumusisinkana nga tuwa sayidi ye. Tusabe looya we amukkirize atule mu kamera atuwe sayidi ye. Bingi ebimyogeddwako bitutamanyi oba bituufa bikyamu naye oba oliawo wanatuwa time natulako mu kamera zaffe tuyinza obigattagatta ebyogerwa eno n'ebyogerwa eri ne tulaba ekituufu kyekiriwa. Osobola nawe okubeera ng'oli eyo omuntu nakwogerako ekintu nti yankoze kino ono yandoga ono naye nga tobulina kyoli omukozeeko. Andi waliwo abantu be boogera manyi n'Omuganda agamba nti abangi bwe basonga wekyabikira. So katusabe agambye agenda kuba nga nziramu ankubira. Leero tugenda kubeera nga tuluwaye
wonna wankubirira in case nga akkiriza beera nga tunako mu kamera zaffe newatuwa eddoboozi tuli beetegefu okubeera nga gwagoberera ensonga zino obeera nga ate omanya maama Joan ye ayogerwako kiki kyagambye. Ze muzukulu wa Kabajja ku SB4 Media tugusa ensonga tulinde tulabe kiki lawyer kyanamugamba then tujja kubeera nga tudda tovaako. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Halo, obadde nkubiddeko. Kaakati ssebo. Wangi nnyawe. Looya ng'anye okwogera naawe. Looya aganye okwogera nange. Iye. Waliwo obuzibu bwonna. Tujja kgenda mu kkooti. Kubanga kyembadde ndaba nti wembanga ndasobodde ofuna sayidi z'abali lwaki osobola okinyonyola obulungi. Leka nze nkole ki? Oba oyagala mukuwe looya? Mbadde nsaba kwagala ggwe. Ng'anye olwedde omusango naguwaabye. Waguwaabye omusango. Omusango waguwaabye kati byagenze mu mateeka. Essebo. Naye ate olw'omulala ne mu kkooti tubeerayo kamera zibaayo. Anti mujja kubeerayo. Nze siina buzibu mujja kubeerayo. Mulinde bujja kubeerayo. Kati nga musango guno wawaabye maama. Ssebo tukomaawo mujja biraba. Kale. Kale ssebo. Kale nnyawo. Agambye looya amugaanyi biri mu mateeka yabiwaabye. Tendoza naye ekinyinyi talitulidde kubyogerako. Ensonga oziwulidde. Byebyo nno ey'amateeka looya asobola okukugaana. Ne tulinde tulabe. Ate kiki kinaagenda mu maaso naye ffe tujja kubanga tubaweereza omusango guno. Biri mu mateeka. Anyway, sagala bigattagatta kati tulinde. Kooti kyenaabeera ng'esazeewo ku musango guno. Bire bulungi mweraba. Wali olowoozezzaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda. Kato Attract Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna. Ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Attract Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 875 beba Kato Attract Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.